Yatuuka mu Bwakabaka bwa Buganda ewa Ssaabasajja Muwenda Mutebi. Eyo gy'osanga abantu ab'empisa ennungi abaaniriza kabeere muyise. Kyova olaba buli ggwanga tubeera nalyo, tukola nabo, tubonga nabo. Ebitusanyusa tuzinira wamu, so nga n'ebitunyiga nabyo tukabira wamu. Kabaka waffe ke kabonero akalaga nti Katonda ne Buganda omwoyo gumu bwe gulimbira Kabaka wange. Muwenda Mutebi yali eyo Emengo, temunenya kuyimba kanyimbe. Ate oba omwana wa Muteesa alamula, banange nyimbira Kabaka wange. Muwenda Mutebi yali eyo Emengo, temunenya kuyimba kambimbe. Ate oba omwana wa Muteesa alamula, wowe nayimba tanze nenema okutenda Kabaka wa Buganda amagero. Lwasimye nabonekako gye tuli ne tusanyuka ffenna kuva ku muto paka ku mukadde. N'olusi tumutima mu bifaananyi ne ku mamotoka tamulina taba ku mulembe. Ono ne tusagamiza kubanga omwana wa Muteesa luwangula ndabamu abambadde obusuuti omu n'abambadde emitega nswera. Kyogamba wekubanga guli bwe gutyo ng'olabyemu abambadde obusuuti n'emitega nswera ng'ate bambalidde ddala nga ffe we twambadde tutyo. Njagala okutegeeza nti oba oli awo obwedda tubalindiridde. Be bano obwedda bw'ogamba taata? Obwedda awo bengamba nti no ssaawa yonna batwegattako. Kakati no ekubanga guli bwe gutyo olabamu abasolobyemuuko. Taata ndabamu abasolobyemuuko. Kakati wabanga mwali abasolobyemuuko mukwase akazinda byala ako nsobole okuwulira kikyagamba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salongo nyine mu mbuga eramula. Nga yefe babo bazukulu ba mulindwa mbembwa nga ne wansamba mbengabi otusangayo. Kyogamba bemwe bazukulu ba nsamba obwedda abalindwa. Kitange nga yefe babo bazukulu ba Katongole Bugatta emune mabuddu kubanga abaana bannamugenyire basimugenye petu imirinde ku mugukirizo ogwo. Kakati ekubanga gwe gutyo Salongo nyine mu mpulira gwe omuzikiti guli ya Allah. Kyogamba mwana mulenzi Kizito. Kitange Salongo nyine mu mbuga eramula njize mbweze kubanga ali kukinyiga wabiri mayanga ndwadde mutwe ayagala genda mu byalo by'empumudde yeewummulire. Kakati wabanga atuse ku kyalo kye ndwadde mutwe. Naam. Soko mu kibe kibyempola omutuse kuwankachi wangao n'oluvannyuma kubulya ekiddako. Nsaba okkirize n'obwetowaze neme kumala biseera nga enkuba etonnya mu malaalo. Kakati ekiba Pastor Chiwedde atwegasseeko nga tujja era akkiriza nkutegeeze nti eno ensonga yeewedde. Kakati webanga Pastor Chiwedde abeegasseeko Essebo Salongo akkiriza nti mu lujjano emuzze Essebo Salongo kimanyi bulungi nti nno mulina banywanyi bammwe be mwasoma nabo. Naam. Nga siba wala gye mwasoma nabo wabula mwasoma nabo ebugema wali bamale okujja okubabuuzaako awo n'oluvannyuma nkubuulire ekiddako. Salongo sikulinaako buzibu bwonna bw'obanga ogambye otuleetera ku baana abasomera ebugema tubeerindiridde ng'alindirira ow'ennamataba. Kakati nno nja kusaba Ssebimwa waffe omulungi oleete bannabugema abo.
breakfast in bed. You could think it's a way one. Siku kweko kuja kobo changate. You could when I look when I la sanga mujenda. Kuyanga setaga. Betu mwenye shanga. No mutima ngakwe uwa. Wasaka Salongo nyinemu mbuga eramula. Owai. Nji mukulu. Emirimu ogikolera wa? Tata nze ndi serebu just. Kakati ekuba bwe gutyo. Mukulu. Otamala budde ngasiikira nkoko binyeebwa. Tikiri nti ebibisi tebimira. Tata. Kakati emulembe guno gwe tuliko. Kyemmanyi nti nno bwe wazze nabo sukaali yakatandika butandisi. Basobola okubakwasa buli muntu n'enfumita akayiso mpola mpola. Salongo. Bw'oba obadde oyagala kakusumagiza. Kankuwa akakufuluusa. Kale. Kyawedde dde eno. Kakati nno ekiba kiwedde. Ogamba otya? Olw'okuba taata ekyamazima akasana katutunuzanga abanywedde ekigaji. Nsaba okkirize otukwase ow'envuma batambula. Tutambule kubanga abatusooka baalugera nti emboozi y'abali teyagwa makerenda ng'obugenyi bwa kibanduko. Tujje muyo wa butamaayo lwogome ng'olwali ku njovu ekavumba. Kakati neweguba bwe gutyo. Jukira omukolo guno gwe tuzzeeko. Mukolo gwa kukyala. Nze sigulinaako buzibu. Kakati egubanga gwa kukyala. Tojja kusuubirayo nti nno ate leeta simanyi ekisumuluzo. Kababawe entambula. Mujje nga mujja mpola mpola. Anti era taata nyine mute Egamba nti kagutonye kagwake oba baagala oba tebaagala ntebe mu ntebe. Olaba akazindaala ako taata koyogererako olwakkala eyo ekaliko meeya Lusagala ayinza okujja n'akusiima naye si kati. Kakati bw'anaabanga atuuse abakulu nakati bakyatulinze. Kakati bwe tubalabyeko ekyamazima tubolaba wano bataata bamaama basenga ab'emikwano bonna basanyufu okubalabako wano. Amiina. Kakati mutusanze wano tuli mu kukubaganya birowoozo nga tugamba mu mbeera eno ennaku zino omusana gwaka era nga nawe bwe gukwokyezza. Weewaawo taata. Naye tugamba mu nsi muno Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ebitonde bye. N'atonda ebiwuka. Mu biwuka bye yatonda mulimu ensolosozi, mulimu ensiri, mulimu enjuki. Naye mu mbeera eno nga twagala okugoba ebiwuka ebyo byonna bitonde bya Mungu nga tetubirumizza gwe wali mu nteesaganya zaffe ze tulimu owagira baliwa. Taata nga sinnaba kuddamu kibuuzo ky'ombuuzizza bwe ngenda okusooka nkyukire bano abeewange bazzukulu bajjajja nsamba tugattire engalo ez'amaanyi. Saalongo nyine mu mbuga eramula mu biwuka byonna bye mpulidde nsaba okkirize n'obwetowaze onkwase ekibbo ky'ensolosozi. Ekibbo ky'ensolosozi? Taata. Lwaki? Andi kubanga taata eruma bukadde. Kakati weeguva bwe gutyo? Mukulu. Weetuulire. Abange Saalongo tomwongere omutakulira ebikaata obungi gyeko nno. Obunkenke. Lw'amayinja. Obuwala n'ab'obulenzi mubasanze bali batya? Abagenyi bano tubasanze nga abamu bali bulungiko naye ng'ate abalala balwadde nnyo nnyo. Nze ndi omu ku abo abalungiko. Kyogamba abamu babadde bulungiko ng'oyo ebigambo gwe byalemwa ebyamulemya okugejja. Oyo ye eddagala lye tubadde muka kitange ye yabindoga
kakati ekuba bwe gutyo nga mukakitawe yabimuloga yetata ate abo bwe mulabyemu nga te embeera yaabwe si nnungi mubasalidde magezi ki era tubakole tutya kutulaba nga basobola okufiitinga naffe taata eddagala erimu tubadde tulirina naye ng'eddala liri mu firiji eririwa erisooka omulwadde asooka tukoze abasawo tukebedde omulwadde muyi bulala naye eddagala weeriri abange mutakuleeko mu bikaata byammwe kubanga bagambye eddagala weeriri taata tewatusomesa kubanga tujjanjaba abalwadde ne batawona kikulu nnyo bakubireko n'olw'ensonga eyo eddagala weeriri era tugenda muwa ka rashidoxin kakaki nnyinimu mbuga eramula olw'okuba akadde kapiikaananga afumba obusagwa kkiriza bano abasawo nneme kuba tunuulira kimbalimbali lugalongola kyetunuuliza ennuuni y'olusuku etannabulogota okukkiriza kannenye mu mbaliga njije mbasiime naye kino taata kyansonga kakati abantu oba oli awo omwana mulenzi wa njala abali bubi kati kyova olaba tugezaako okukola nga buli kye tukola kyonna twanguye tusobole omwana wa njala oyo okumugjawo ate era taata nkubuulire ebimu weebuzaabuzaako kkoe n'obeera nga anoonya kyengi n'otalaga nnyo naye si kaaki enjala nange ennuma nze nakulabye kakati enjala webanga ekuluma embiriizi biriwa byoleeta anti biriwa anti kiri bwe kiti gwokuba nze nkaaba kale kankuleetere abaana ab'obulenzi bano n'ab'obuwala abalenga ensonga mulujja muno n'abalawala abaziwalawala bampa abaana nsumulule Honestly speaking, you munana, she's a telling us that the for me talindas, like a co come but you can't touch. Papula, my papula, the way you change your ways, and you want to get in a little bit of a punk and the Santa Modes. Stand, it is an option of dance. Stand, it is an option of dance. Scott, stand, it is an option of dance. Scott, stand. Is an optional dance. As in I move fast, I want to show what I know about what dance. After no to my dance. Emotion, now fashion. Kuma president. aliwa yenna addako w'abantu kale fere twalinako obuzibu mutulamuseeko obaye byawukana kale mutole ku salaamu anno imaamu simaire muli matweringa mberengeza popcorn tola salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abdallah Semambo wavira ku wa mufti. Yagenda okuddako. Wamma omwana mulabe ekitona akirina. Salongo nyinimu mboga eramula. Kakati abo bo omulimu gwabwe ojja kutolya ku salaamu. Taata. Era bakusima tuba tukwaniriza. Imaamu ng'olina obwangu. Akabiri mukulwa. Kyokka yima. Salongo. Oyo kola basayira kodika. Ono natulwanga yennyalo obwavu. Goba londa mu. Wazino abantu bagoyingewa. Ku mukolo. Naye taata nkubulire. Ngene gye balina okubeera. Nsaba n'obwetowaze. Taata n'ono mulabyemu ekya mufuti. Ate ono mwagadde nnyo. Abeewange kati mutakulireko mu ngalo ez'amaanyi. Lwaki? Bo yakula. Kubanga njijukira ekanzu yeggulu ebadde emutuuka bulungi. Ate olwaleero. Naye olwaleero ekanzu emuleseewo. Ate taata n'ono mwagadde. Ajja kuba muntu w'amakulu nnyo. Ekanzu gy'ayambadde njyagadde nnyo. Wayituuka. Ateekwa okubanga ekanzu eyo ya mukulu wa kikoba wa lunyiriri. Saalongo nyinimu mbogeera mula. Naye era taata nsaba okkirize n'ono aleme kuviiramu awo nga mulawo. Naye atambulire mu mbeera yeeyo. Olw'okuba kutakula omugongo gwo naawe otakula gugwe. Kkiriza nkutegeeze nti omugagga gy'ali. Njagala okkirize bw'oti tugende mpola. Oyinza okugenda erukalu. Taata
bwe ngenda e Lukalu bwe nkulimba omulambo gwetakula akola mu banka tiimu Makindi babanga weebali bali badde bakuwengaleza sinza genda Lukalu kakati ekibanga kiriwo ekityo taata sebimale teekamu entambula bawe ettaali kale bawe ettaali Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yakala kwaka sente okumanya olujjano lwa bajunguti. Omwana ono ali obuuyi buno. Ono hajati muto. Hajati muto. Omuwalabu oyo mumpere omuzindaalo. Rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sansopala abasebo. Bamunaffe okubalabako bato bannaffe. Kulika amakubo. Tugayise bulungi bato bannaffe. Sansopala abanyabo. Kakati omwana ng'oyo n'akubuuza bw'ati ogamba otya nti nno taafumbe. Awo otegeerera oba oyagala okutegeera abaana. Aleeta emikolo egifaanako nga bwe giti. Nomanya nti oyo asobola okufumba. Nomanya nti oli tasobola. Nomanya nti nno naasobola gwa dijje. Ondoozi obalabe wano nga badde bagenda awo. Ng'amaanyi g'omupiira gasusse. N'olaba mufuti n'olabira ddala nti oyo asobola okubeera mufuti. Mukulu. Tugende mu maaso masoma aya za Qur'ani bbiri zokka. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بارك الله فيكم. Tata n'obweto waze nsaba meya Lusagala oyimiriddewa nze abange mbamanyi nsaba okwate ku kyafa kirina ki tusiima omwana oyo meya ayimirira kudda mu bbanga meya dda waggulu meya kyonna ky'olina kireeta ekituusa eri omwana oyo barakallahu fiikum selekta alindako nsabayo omugagga omulala omu akwate akapapula nga kana akaleete tusiima mwana gy'emiti emito gye tulina laba nno yisa bwatunwanga ennyalo obwavu neyanziza mugagga wange nsaba Mungu akikubalire nsaba Mungu akikubalire wojje ozzeewo obufukunya nsabayo omugagga omulala omu njagala nkubulye mutambuze taata bino ebya music bino just barakallahu fiikum waliyo omugagga omulala lwa mukolo bukolo naye twali badde tukabakulaani wa barakallahu fiikum amawulire ag'ebya ssayansi abakugu bakizudde nti abantu abagabi abeerekereza ku bye balina ne bagabanyizaako abalala tebawangaalira nnyo mu bulamu bw'ensi eno okusinga abo aboogera yatugamba nti buli muntu bw'obanga odda ewaka oddangayo n'akaveera imaamu gwe saakulabye awo wewedde ali waliyo ya sukaali kati kino kibayita okuliira mu nnyana oyo oyingidde mu riziki ya munno oyo naye bintu bya luseke nsaba Mungu akumalire amina kakati eguba bwe gutyo barakallahu taata nsaba okkirize bino byonna bye nazze nabyo mu kiguniya imaamu kiki gali maaso abula onaawuuza zakayo nsaba taata tukkirize ate noono abeere mugumiikiriza ng'ekiku badde manyi bali kubanga
okireka mu buliri n'ogenda e London n'okisangamu ne bwayitawo omwaka okisangamu okumawo ne kikuwa ttaaki wabula ate nsaba noono olina obukugu mu nsonga ezo taata lindako noono abeere mugumiikiriza ng'ensiri wetuuka kubanga taata ogitega neeti nekulinda mu lukubo ng'ogenda okukola susu nekuweerayo ttaaki ate ono Ssaalongo nyinimu mu mbuga erawula ono simwenaako buzibu kimu kyokka kyensaba okkirize nti ekimala kimala emirembe batateko gasukka katogo kanzire mu byalo by'ekyakatebe ezamugula nziwa omulimu Selekita bwekiba bwe kityo abaana bange baleke bagende ate baweeko emirimu gye batereeza oyo ye mukuwadde اللهم صل وسلم وبارك عليه جاءت لدعوة الأسجار ساجدة تمثيل على ساكن بلا قدم banyina ze nabagamba ntya sabayo taata kimu ngandaba nga basanyufu nnyo taata nga sirimiso tannatuula Selekita atuweyo akayimba aka Paulo Kafeero kaliwa Misabibu okaka abantu waayo Selekita
gwoba otuwa tugulireko mu vibe eyo bawe mizabibu naye Paulo Kapere atulegera hiti bannange omuganda wagambira taata ekimala emmere ne bwe bomeetya tesula mu matama kale mukkirize katwala ebikulabe ale nno yakomawo olowooza omanyi njagala okubuulira kino taata njagala okutegeeza abali ku mukolo guno nti omukolo guno gwe tuliko tuli wa ssenga obudde tebakimanyi kakati kyobalaba byonna ebikolebwa tubikola nga ne tuli wa taata tuli wa ssenga aye nekino kikulu taata ekyalemesa payoniya okukolera e Kampala kwali kulemera mu gaapu za takisi kakati senga kale abasigadde mu kakkane twawule Land Road senga mwanyinaze omulungi olabira ddala nga tuliwo ng'ate n'akadde mukooya tugambye akadde tulina okuba nakatono tugenda kusaba Mario ogikakanye mbo wansi kuba muwala wa Rashida tali wali sawa zino laba neddenzi bwe lyegonza senga ogenda musooka omugyekako baffenna twawerekedde nange ku mukolo gwa Isa nabaddeko temundaba akamuli akabasituze b'ebibbo naye abatali mmwe bali abalala lengera simayiro ya muto waffe abenga twazaala annange Sekugambye essanyu eriri wano isawe bale nnyumira mukolo gwo olabira ddala nga simayiringi ebiriyo omukolo teguli mulooni teguli mu bbanja ate njagala nkubuulire wano woolabira olabaki omukolo gulimu ebbanja ogenda okulaba era ng'olaba oli bakakamukake sayira akakakake nti mwana mulenzi oyo simayiro gy'alina erinnakyo teriimu kukakibwa yeyo simayiro ye bwe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwanyinaze akadde katutwala mama gye bali enamayumba eri batata nabo tujja bagamba banyinaze we bali era bakwerekeddeko bakulabira ddala bulungi nnyo abatuuze b'okukyalo mwenna yono omwami wange gwe nnooze lwa muwala wange Rashida Basimbwa kakati komyawo wa alaikum salam mukulika amakubo banyinaze baddayo ekyamazima kkiriza taata omulungi mu mbeera y'emu nsaba bazzukulu bannamwama ebiwama okuta bebemmere abange mutakuleko mu bikaata bazzukulu bansamba ebuwanda ate jjukira era mu mulembe guno weewaawo taata ffe abakulira abataka twekimanya ekyo amma mukadde waffe mukadde mutumba jjajja akulira ab'obusolya ate era yabadde namusaale nnyo mu nsonga eno era ne mu mukolo guno yabadde alina okubeerawo taata naye yagenze ku mirimu emitongole be bali mu kutereka jjajjaffe nsamba atereka nsamba batereka lwomwasole omaye bwe mmala okulya nsiimuuka kale tuuka ewasenga basenga abalungi oleme kusiimuukira tusanyuse nnyo senga tukweyanziza otukoze obulungi nsaba okkirize tekyabadde mu pulaani naye tubadde tuleta Headmaster ng'awerekerwa baasa Headmaster yekyanza ali bize emirimu gy'essomero baasa ye n'agamba kaatuuke ate nno tulina kyetwakoze tetulina kyetwakoze naye maama tekanswaza obuntu bwa China buswaza kakikoze senga omulembe ogumanya oguliko ogumanye bwakisenga
Ambulera. Senga nsaba okkirize olw'okuba akadde kabiikaana ng'afumba obusagwa ebiri omusenga ojja genda otetenkanye ne bakulu banno. Nze nakugambye mpolampola nakugambye nti ojja genda erukalu tekiri ebutambala kakati ebigoba bwekityo alenga ne bino bibise banyinaze batwale basobole okuteekateeka. Honorable Lusagala Meya ffe tetukulinaako obuzibu mu Makindye tukwagala ng'omulalu bw'ayagala Kasasiro. Bali abaana badijja ab'edda the sun, but I'm by everything. When you are going, yes, sir. Baba, I'm manipulating one bam. Baba was a native, I eat a man too. I never want to say you one like you. I never want to say you one like you. Saluma kwata Linda amasoko veyo bodi nabayo sebo owa kamera kakali tukole wetuti omanyi bano wolabira kakati soko kubaka yimba abali obuyibwe ekyengulu bo batule ate ab'ekyemmanga n'abaddakawo nabo batule Linda kati tusigazeyo okuwaggulu agenda mpola kakati nabayinza banswaziza ate batya kakati oli bulijjo nze manyi oyo ow'ekyemmanga oli bulijjo manyi namutwala kukwata kulaani kakati binze binga sibimanyi nti ebina byabiso saka yambuulirirawo mutwala eri ewagundi kankubuuze ono asembye ekyemmanga naye muwalawo owawano ewawano kati mukubire mu ngalo ez'amaanyi maama otulaze machuwa weebale abo baveeko ono temujja musobola kakati eyiguba bwejutyo baana bange emutuukidde ebitambaala mu bisuule bulangaasiranga bulago bwa mmese emisajja eyongere mu maka gano agebe ekkobe akakyala kabalagavu okuzaama kuganyirira vaawo na era nga wokalengerera Bikira Maria akasinga neema kakati mumuveeko wama muli balungi atatusumbuwa kati mumbulize ku bagenyi baffe abo mutulamuseeko abaana bataata kubalamu bammwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eladde wa sebo. Ennyanja eradde omwana wa taata. Eladde wa nyawo. Kulika makulu. Tugase bulungi bannaffe. Kulika makulu banyawo. Kakati ekyamazima etaata abo bonna boolaba era engoye ze bayambadde ziraga ki kye bali. It's okay. Abo bonna bakola mu ggwandisirizo erya
NUP. Mwabakola. Abanga tutakula ebikaata kubanga ekyamazima taata bwe babanga bakola eyo nsaba Honorable Musiri ajja ku Makindye West oyimirire owubire ku bantu bakakasenti naffe mu nnyumba mwetuli yoyo ye waffe kakati begendereza abo batunuulirire ddala be bagenda okkirize mu bwetowaze mbeere mugonvu ng'engatto ya Neegiina nti ogigulanga mpya naye gy'ogirinnyira gyegwire wala olubege muto wange Hasani jangu omperekereko Selekita leta akayimba muto wange Hasani jangu oyo gwe tulina e Makindye gwe twagala tumuwuliriramu emirembe jangu Hasani abanga zze bwato njagala kansala Seeguya naawe ejjirako nyini mu mbuga eramula bano nga bw'obalaba bonna tubeenyumirizaamu kwata noona akwateko mutuuke wale bagaye bya just kati gwe gola basanyusa kusanyusa somo wa dabolo mu buwangwa bwa Buganda omukyala muliro bw'otakakkana wansi tegwaka sala amagezo akengo kakkanako mulongo waswa nawe jangu bano baagala kugaba kumalawo mulongo mulekerewo ati mulongo nawe genda ogabeko taata lindako Hasani bwe bakutenda okukomaga tokomaga na nsambya tansobedde kati mulongo waswa komaga gasiya naawe beerako wosuuka osimbaawo omuti oguyitibwa omulamula okomewo n'ebintu byange muliwo basemyeko z'abakola bulamu bunyuma bw'obanga okola sirina biseera ate kansala oba owuliranga nawe kikkakatako kwatako mu nsawo nawe beeko kyokola wekiba bwe kityo seyuma abaana bange bantwalire kabakoleko nga bwe bagenda ebintu byakweraga bulemu yayogera mugende waggulu kansala mumuyite kawo mpola mpola ziba zigenze ekibulalo ngamba nekutaasa abo bataseekabo ekyamazima mwana mulenzi sema ekino kyamazima ekidaala ekyo kirabidde ddala nga kye wali ewaffe ku bbiri eno ewaffe ekavule ekiriwa kakati ekimu sayidi eyo gyotuddemu mukulu bagambe ng'ate nze mbakulira sayidi eyo gwe taata nze taata bajje bambuuzeeko bano abeeno buli amanyi nti no wa people power buli amanyi nti no wa nuupu lindako taata kukyoyogedde leta kayimba ako taata wulira bano bwe bagenda otukulembera baliwa meya Lusagala gw'otukulembera meya Lusagala bw'amala otukulembera owakabi waffe omubaka waffe addako Makindye West
Honorable Musiri David Zeta Kayimba Adeko bwamaliriza Kansala Dani Adeko bwamaliriza owakabi waffe Chiboga Westi owakabi Musoke Michael owappe akulembere bwamaliriza okuva Makindye ku Mubaraka Hassani Adeko Kansala Dani Oba muli anyama yiya mwe mugendo tukulembera selekita wanika wali mugende mubuuze ku taata just dakiika emu tuli mu dance enkusaba tuzine kuna uyu munyigo squeeze bakubate ngamba olabika ng'atakyengaakulembedde bulijjo yenda ekikuwaka bulyolenda One day you say it is Otikanya, another day you say it is Imuke. One day you say you are Otuparak, another day you say you are Maji. And you're making on Itire. Muganda wange otasiga yakulembera tiimu eyo ata mumukwasa mukwasa barakallahu fiku ebyo bwebityo byetutambuliramu bwebityo ata nabayanga wonareko anagwe ayusuubira buli lwekubire simuozejako nakusabe namba y'amazima wenondaka ayuzala wanene ekifune nambe namani yumaka mulongo lalero ayirangamba ande bali wakirunga mulongo waswa kirundabada ande bada mbonere eddagala baibe nokimanye enjagala nesimanya bakoyagala konze akolera kabuli tokemanya kyone naye taata nga tebannatubuuzaako ono akola mu bbalu security aliwa ono ali mu bulaaka oyo muveeko simuliiko Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saiso bala baba mko bamunaffe bakosesa nnyo basanga saiso bala baba nnyabo ayagala era dde n'osiibyo kyonabisanga ku paaka yaadi kakati wekyuma bwe kityo laba ngenda kulaga bwe nti taata tunula bwoti oba oyina engeri gye banaba waggulu wano yebebajjawo kati ababa wansi basigalewo nja kubuulira ekyokukola olw'okuba taata ebintu bigenze bigojobana ebintu bigenze bikyuka wawulirira nti n'akagambo RIP tekakyategeeza kikaali kategeeza oli kaali kategeeza resti beweereze sabi bategeke ettaali oba bano tubajjemu balinaako buzibu bawe ettaali aba muyite wano we muti
kusorobeza omutima beguba gulwasenza olunaku bweti wayogera ekyo bekiba amanyi okukeera yangamba akagatoka gulwe nokesala nyuma okufa kyokatendaba kano kagendeddeko kateteeyi nayo nomwagala era saagala yebone tegala mikwano gye gimuwana okulonda nanamyasamudde nsaba mu kaseera kano mukkirize katwanirize owakabi omuyimbi David mwanguyeko omuleete mu kaseera abakatwanirize Daudi Rajja agidde ku CD munatusonyiwa kale selekita genda mu maaso Zero. Vale mukkirize
yafifite okekale fote kolangaze wemegetere sente ono bulambuli netubala mumusana bwakufukirira fukirira oyazigagera yasigala zinoga zikondera ziruma asitukane yekinira munakumakina nabakayire mwangu wako mwogaya kuzikutekanya matevuma tule zote nyingine tutapata kesho ulikuza kutuyanya ule nyama sikambula hata yecha nokola leo tule zote ya mato joli Chimala matovu ulimanyi bulungi oli massive jali obeera active mu byonna ti smile oyo oba okunyiiga tomala budde tekula lengo kivaako oli obedient erima kiki v you're vigilant kiki iyo oli understandable yakutegeera mukama bamuwengaleza amaanyi kale njagala y'omulala omu yaba ayogera ku lwammwe mwenna abasigala tulinayo n'emikwano gyaffe abakkiririza mu nzikiriza eya kristu kikulu nnyo abakatoliki naye wano olwaleero bwe twabadde tujja ffe nno twabadde tetumanyi nti olwaleero lwa sande twawuliridde ku muliraanwa waffe omukatoliki yakedde kuyimba kayimba tyebirabo tuleeta fabana balondemu obulamusaba gweddunda ataggwawo mwena benazerabo mbasaba musituke tugende mu motoka tuleete ebirabo okuleka abako omuli matovu nemone bestmani bo basigale nawe meya lusagala sagala otawankane bambisigala awo ffe tukukiikirire
Twagala okwebaza Yudaya eyakoze ku nsonga za Joyce. Twagala okwebaza Sophie akoze ku nsonga ya cake. Abo n'abaana banjwe. Tato okyali kwabo. Nange kanebaziyo w'ensonga. Company ya Rose Foam Mattress. Bakoze eky'ensonga. Batya. Bana abaana. Lasida ne Isa. Bwe bava wano. Onfaliso kubagenda sulako. Rose Foam yaguba wadde. Okakasa. Nebaagaliza obufumbo obulungi. Rose Foam nebaagaliza ezadde ddungi. Bwe banga batuuse. Mungu abagerere ekiro kya leero bazaale balungu. Amina balina okwefubako. Kakade gula bwegutyo. Oyagala motoka. Motoka z'abagole. Oyagala motoka zikutwala kwane munu. Oyagala kutambulirako mbuleka ey'ebirooto byo. Oyagala spare wa piki. Buli spare goyagala owa piki omulungi. Oyagala gula piki empya enkadde ezikozeeko omulongo waswa katokyalisa ate noloza omusanga walala mu kibuga Makindye. Leka tambuza omuyise Charles. Ate nze ono muko akuwadde ekyambalo kino kya kanzu gira weegezaamu. Gira weegezaamu ekyambalo ky'ekigendererwa kijja ekyokola ki gira nga weegezaamu n'akuwerako n'emperekereza eyo nga ya Bakasa era nayo gira nga weegezaamu n'akuwa ekisero kino kiramba genda gira nga weegezaamu. Webale nnyo webale ddala. Ate byenjogera bitegeera bulungi. Mwana mulenzi oyo kyategeeza nti waliyo omukulu omulala guno tukyadde bukyaza abadde amusampulingako busampulinzi. Kati genda ne banno osobola obbagabiramu bw'onoonya ate akoze emirimu tomuwaako ate ekonomi ogimanye osobola okitereka bulungi ng'enkoko nga ziweddemu oyinza okitwaliramu ebitabo ku ssomero tomanya nshaabula. Kale twala ekisero kyo ne banno muto wange gweddayo weetulira okola ssente tewazza musango. Meya Lusagala ffe tetukulinaako buzibu ab'e Makindye tukwagala. Ow'ensonga eno ow'omulamwa guno ow'ekyasa kino ayagala okulabikanga meya ayimirirako wamma ayagala okulabikanga meya Lusagala bw'omulaba ayagala okulabikanga honorable waffe Tubbi Kiboga West ayagala okulabikanga kansala wange ono nga bw'omulaba kansala Dani Seguya ayagala okulabika ng'omugagga wange wali Hasani yimirira ayagala okulabika obulungi taata nga mukama wange ono mugole wange ow'olunaku olwaleero Matovu Yisa ayagala okulabika obulungi taata nga bw'olaba ekibiina kino kyonna genda muzigirira ekintu kimu agenda atandika okusula ku mupaliso gwa Rose Foam Mattress be baatuwonya embeera yali etunuza kalyolyongo ng'embwa eyo tekikuumi Rose Foam Mattress tuli mugo baka Sukuru Bonanza emifaliso tukyagisaza ebitundu 15 ku 10 bakongereza akalango enno taata okyali ku ekyo tugenda mu kisiibo bakuwogwa kitunzi kwebaka mpaka kuwulira bubi abasiraamu tujjumbira emifaliso gya Rose Foam ate dda kutebayiteko ne bw'obanga oli ludda watugenda gukuleetera ku bwereere omukazi ampadde ekyokunywa ku Rose Foam barakallahu fiikum kitunzi taata ku lwa Rose Foam osula mu bitundu bino Gayaza Kasangati Mpererwe Manyangwa Nakifuma Kyebando Kiteezi Nammere temwebonyabonya mugende Gayaza mu trading center mutuukirire Semaduuka waffe ow'amaanyi mutuukirire omukyala gwe bayita manager Magi owa Rose Foam agenda gukuwa ate kasa omugamba nti akalango wakawulidde wa luba lwa mbuzi ayongerako n'akusalirako ebitundu 3 ku buli 10 kanywemu ku lwa Rose Foam kakati ekiba bwe kityo nja kusaba abakoze ku keeke abakoze ku keeki barakallahu fiikum abange mukubeko mu ngalo selekita sere
Siribiso. Genda kewa selector na yo mubuzeeko. Neba nango banete. Ati mubuli wakati kasuri mamwera bidde. Here. Neba nango banete. My money they wait for you, baby. One more time they waste. Make we go the place for real. Oh, sweetie, you pack it by the door. You pack it all down, you want to go. All you want about is the more. Anything you want, all you want about is the more. For you, as I get to know, I go with you. Even if they're bad, oh, you go away. Maybe anytime you're lonely, can I be the one you calling? I hope you understand. Please take my hand and go with me, my love. If you are my girl, I'll take you around the world. I'll take you places where you've never ever been before. So give me your hand, I'm giving you my word. I promise I'll be loving you forever and ever. I love you. That's what I want to be. I'm okay. I'm okay. Who are you to just feel like say you be who he is? I don't love my life, give my peace of mind. Better try survive. We all be sinners, but I never come live to stress. I be like 10 years later.
kale kakati abaana abawala wedde kati kwata omuzira Olashida yogere biga byagala okwogera